bagamba abange wampasa nakufumbira naye tutuleko wansi tubeko ngije tuteesamu wano ku nsonga z'ebyenfuna byaffe. First of all tugenda kukola mirimu ki, tutandise tutya, era bwe tuba tukola tuna balance nga tukulabanga n'amaka gano tugafaako. Abalala si bwe kiba yamuwasa olwedde akola mulimu ogwo gwakyaliko omu naye agamba ogwaye gwe nnina gwa safaari naye gano maka gano wasagange ensonga z'amaka olumu tetubalansinze bulungi na mirimu gyaffe. Juzi twayiga ntutegeera nti omwami mu bikwatagana n'okukola ye omulimu gwe gwe mutima gwe, amaka gamugoberera bugoberezi, so nga ate ogw'omukyala omutima gwe gwonna maka ge ebyemirimu bimugoberera. Era abamu tubalabyeko nga basalawo ne bagamba nti kansooke nve ku mulimu guno ate nnyonse oba ndabirire abaana oba kankole emirimu egiri okumpi n'ewaka wano. Tubirabye twategeerako n'okutegeera nti mu myaka egya 1970 eyo enkola y'emirimu newankubadde nayo yali ebeetaagisa nnyo okuba abakozi, naye mukola emirimu egiri nnomo kyalabikanga bakola nnyo emirimu ne bongezaamu omwezi kyenkana mulamba myaka mu mwaka oli basobola omubalira emyezi 13 gyalinga gyakoze peesa eyo. Naye kati munnange tuli mu myezi gyaffe 15 omuntu akola emyezi 12 naye ng'emirimu gyakoze gyandibadde gikolebwa mu myezi 15. Otwogerera kati mu 2025 kitegeeza nti okukola kweyongedde nnyo ate kusise nnyo enjuyi zombi. Naye okola otya okulaba ng'omulimu ogubalansinga bulungi n'amakaago era omulimu twalaba nti gutuuka ekiseera ne gutandika n'okukosa gwa gukola psychologically kyokka ne gukosa n'abakwetoolodde. Omwana nti omuleka waka, omwana tomuyonse, omwana tomanya bwakula naye nga ka school fees ko kajja naye nga gukuza, omwami tomuwa budde bwe oba omwami tawa mukyala budde bwe. Temwetegeera bulungi. Abamu beeyisinganyiza ddala ku makya, omwami bwakola night shift aye ndala mawanga ageewero mbiwulira nnyo nti omwami aba ayingira bw'ati ku makya ng'omukyala afuluma oba omukyala ng'afuluma omwami ng'ayingira. Kwegamba n'ogamba n'ekigendererwa kino eky'obufumbo kyo tukola tutya okulaba nga tubalansinga. Mukadde yakakana tukasuse mu kyalo n'agamba naye omanyi ki nti mugendeeko bannaffe mu byalo okulaba nga ate mukwasaganya, kubanga ekyalo emirimu egisinga gisoboka bulungi okukolebwa around awo kulima, osobola okukola omudala okumpi awo. Kwegamba tebitera kubeera nga bikaluba nga mu kibuga wano bimu bwafuna gwewala otambula okanaku n'ogenda Entebbe ogenda e Mukono ova Kampala oba okitegeera. So tukyali ku nsonga eyo okulaba omuntu abalansinga atya enkola y'emirimu gye kyokka n'abeera n'amaka nago agamwesimisa naye ge yeesimisa. Awo tuli mukadde waffe Bikongolo. Olunaku lwaleero mu studio tagenda kubaamu naye tugenda muwuliza ali bitundu bya walako eyo, bitundu bya Fort Portal gyali, naye akakasiza n'aŋŋamba nti ajja kusala gonna okulaba nga atutuukako ku lukomo. Agenda tutuukako ku lukomo wano tusobole okubeera nga tugenda mu maaso ne topiki eno tugyongezeeyo. So tula wansi teekateeka abantu bo bw'obanga olina omuntu gweyagala aleme kusubwa bwaka buno naye nga okimanyi bulungi nti obudde bwe buba buzibuzibu. Wekyogenda okukola kyakurekodinga obubaka buno ate olabe nga obumuweerezaako ey'enjawulo. Otherwise ne family clinic era mukadde tugenda kumufuna wano abeere nga ate ayogerako gye tuli ku nsonga y'emu eyo gye tukyaliko eya okubalansinga emirimu gyaffe wamu ne famire zaffe. Buli omu abeere ng'afunamu kyenkanyi, tuleme kugwa ddalu, tuleme kwekyawo, tuleme kukubeera n'abaana batatutegeera bwe tutategeera just because tuli mu kukola. Omukadde wange Mukadde Madison. Hello Sebo. Kale kamunoonyi wano mpola mpola. Hello Lydia. Hello mukadde. Awo mpulira nnyabo. Wano kati nkuwulira bulungi Sebo.
Ampulira bulungi awo. Mukadde wasuuza otya ssebo? Nasuuza bulungi nyabo. Mwasuse mutya nyabo? Naffe gye tuli bulungi. Tuli ku programu yaffe ya Family Clinic abantu bategeezezza nti oli walako naye olw'obutayagala kuyimiriza kye twatandika wano netukufuna mu ngeri ya lukomo. Ntwala omukisa guno namuseeko ku mukwano gwaffe aliyo kagoberera. Yes, sebo. Era nange okwongera okugattako ndi ku lukomo lwa simu. Yes, sebo. Nsinziridde wano mu kibuga ekya Potro. Bali batya abefuuti? Ekimu ku bibuga gye twalowoozanga nti bye bisinga obuyonjo naye nakyo kikopye nnyo okwagala okufaanana ebibuga ebirala ebiri mu Uganda. Kikoze kitya? Tokyayinza kubaawula na Kampala, obukyafu wano kati buyitirivu ddala. Nga tulabye. Kampala ekoze omulimu anti bavaayo nnyo e Kampala ne bajja eno kati ndowooza. Ne babivaako. Kwesanganga obuyonjo balina bulwanyisa. Balyoke bakuume obuwangwa bwe baagala okukuumira mu kibuga mu bibuga ebya Uganda. N'olwekyo Potro takyeyagaza nga bwe yali naye kanjogere mpola omanyi nkyali eno si kulwanga bannannyini omanyi omuntu ne bw'aba mukyafu tayalamuga nti oli mukyafu ayagala omulimbe naye ng'era si wabi nnyo ng'eno. Wabi osinzira bwe waali. Obuyonjo bwagwa nnyo naye ate Kampala ndowooza Libya batandise okuteekamu ku maanyi. Mpulira kati bakuwa nayo kasente okutta omuntu omulagajjavu ng'asuula ekikongoliro ayita mu muddo. Kampeyini ndowooza zigenze bulungi eyo ku nsonga z'okuzza obuyonjo mu Kampala. Tufuba. Amiina. Yesebo. Lidia nebaza Katonda. Iye mukadde. Olwa programu eno. Tulowooza nti ejja kugenda mu maaso ng'eyambako. Ntwala omukisa guno okuyisaawo kasitaata akatono. Abantu bave mu kwesiba mu bibuga. Olwaleero bw'okwata kiro ya kasooli n'ogisiga. Ago amagoba wajogalabye wa Lidia n'okwate kati ku kiro ya kasooli kanjijeko empeke emu ngiteeke mu ttaka. On average olowooza ekikolo kya kasooli ng'akuze kiweeka kasooli eminwe emeka on average? Ndowooza 2. 3. Giwera 3? Giwera. Okay. Kasooli alina n'okuweeka 4 ndowooza. Okay. Kale ketuganye nti on average ne bwe tutwala 2 ku 3. Ebyo naawe tegereza mu mpeke emu n'ojjamu singa okongodde kasooli oyo eminwe egyo 2 nga gyabaze bulungi n'ojjamu tampeko namba n'ojjamu half kilogram. Obwavu wano mugenda kutuluma lugezigezi kulowooza nti buli muntu wakubeera mu kibuga. Ekibuga tekyakolebwa buli muntu, Katonda kyeyakolera buli muntu ly'ettaka ewali obusobozi bw'okulima n'okulunda. Kiti yobadde okimanyi nti abantu bangi mulaba mu kibuga omwo mubeegonda n'abamu ne bababuulira mbu bakola bizinensi zifuna nnyo. Ezo baateekawo obuteesi w'ofiisi balimi bazifuula adresi balimi akati wangi nze mbuuza nti balimi. Omanyika nkutegeeze Uganda yensi omuli abafere bangi akuwaanira kirala naye nga sente azijja walala. Abantu tebalitegeera nti Uganda ejjudde abafere bayitirivu ne bootasuubira bali mu bufere. Kakati abantu ne muva ku nnono za Bayibuli ezandibayambye omuntu okusobola okulwanyisa obwavu okusobola okubeerawo amakaago nga muli bulungi. Ekyo nja kukiddamu omuntu yenna ng'olina ku busobozi okugenda mu kyalo olime osimbeyo emmere osobole okukola food security. Wali olabye ekintu ekifuna ng'okulima n'okulunda omuntu n'ofuna ente naye ente n'ekuwa amagoba 10 ku
wali owuliddeyo ente ezaala okugulu ente yazadde kugulu badde sinnakiwulira mukadde ekyo ezaala nte kitegeeza nti ofuna 10 ku kiki ku kinnakyo kyokka eno ezadde tevaawo era esigalawo n'omwaka ogujja n'ekuzaalira amata n'ogakama nolwekyo ama tebakama mata bakama nte n'okama ente n'ofuna amata olwekyo Lidia nyabo mu kasitaata kano njala kuddamu kukubiriza bantu omuntu ng'ensi ekukutte ebyempulira abantu byeboogera simanyi ebitaala binkutte simanyi ate simanyi kyambaako byange byagaana mugende mu byalo mufune ettaka musimbe emmere mulunde ebisolo abantu bangi bemulaba ababalangira mbu simanyi nyina factory wano amaanyi gaabwe gali eri mu nnimiro batunda mata batunda nte bakungula bibala ku miti wewali amaanyi gaabwe kakati wano n'alyoka akutembera nga kino bwe kifuna simanyi singa mukoze bwe muti ne bwe muti bangi tugamanyi amaanyi gaabwe gali eri mu nnimiro naye abantu tebabagamba babaleka eno mu malala gammwe mudde eno mu malala simanyi nyina woofiisi mu kibuga simanyi nkola bwenti ne bwenti abalala kye batajja kugamba bali mu bufere na bubbi ati gwe naawe n'oyingirayo ekino naye gwe ate oyingiddeyo na mwoyo nanje munankamye n'enkikuba egundi namulabye bino bikola mu Kampala kumbe ye obulamu bwe bwonna butambuliza ku bufere obubbi gwe bwotagenda kukola bino webuuza yo omukisa agufuna atya actually bangi gye kujya muyita emikisa gy'abantu bubbi nolwekyo wantu wokka wooli ku showa diiru nti Katonda agenda kulabisa omukisa naddala njogera n'omuntu nga asobeddwa relocate to the village mentalite ya Africa eyo clusteringa kakati wano buli bwe nfuluma ekibuga nsanga ebyererezi n'ebyererezi omutali bantu n'obasanga mu kibuga bali omwo basabiriza bali mu buwoofiisi kawoofiisi kamuwa 25 3 ayina famire mulivaayo ddi abantu bali eri mu byalo banoga mwanyi ente ziŋooma bakama mata olwekyo obugagga buli nnyo mu byalo okusinga muki mu bibuga famire nga tunaazibezaawo netukendeeza obunaku amaanyi gonna tuteekeddwa gateeka mu byalo n'abantu baffe okubategeeza nti omuntu okubeera mu kyalo tekitegeeza nti teyasoma tekitegeeza nti si mugunjufu ate nagamba nga mmaliriza nti osobolera ddala okubeera mu kyalo n'obeera ne mu kibuga olw'okubanga mwagala nnyo obutava mu bibuga eno mu bibuga beerayo naye eriteekayo amaanyi gyoba osinga okuteeka amaanyi kubanga bino ebyekibuga bajja kuwumuza ku poliisi omulimu gw'obadde okola bajja kuyimiriza ku mulimu ku ssomero mu ddwaliro awo woofereraferera abantu n'obbako obusente bajja kumala bakugwemu bajja kukusiba bakusiba ng'ente zasigaddeyo eri ebweru ng'obaze n'okufera abantu mu kibuga ente zasigaddeyo mu kibuga amiri mu kyalo omukyala gyali eri atunda amata onaamala okusibibwa emyaka ng'ebiri olw'obufere bwo ojja kusanga famire abaana basoma naye omufere w'omu kibuga ng'obadde olambu bonna obadde obba abantu mu kibuga muno ne bakwata ne bakusiba oligenda okuva mu kkomera nga n'omukazi bamukuwasaako dda nolwekyo amagezi mbawaga bwereere mwenna abali mu kibuga naddala abakyali mu bufere obufere bannange tubuveemu tebuna gye bututwala tugende tukole tugende tuyiiye mu bibuga tuleeteyo buleesi bye tukoze mu bibuga tubeereyo bwe tuba twagala okulambulayo naye amaanyi tugazimbe mu byalo wewali okutaasa famire zaffe wewali obugagga bwe bayita obw'ensibo toyinza kuŋŋamba nti obugagga bw'ensibo obudifayiningira mu kibuga sibulabamu mukama bampeera omukisa kangakomyawaabo tweyanzizza nnyo mukadde kasitaata kaffe katukoledde ebikulu byerere abantu kituufu beesunga okutandika obulamu obwo alisi ekyalo kibeeremu akantu kaabwe newadde nga bali ku kibuga kuno webalire nnyo ddala abantu nsanze mbategeezezza nti twatandika ku topiki eyali eraga nti twetaaga okukola kye bayita family and work balance yes era ne tukiraba nti omukyala alowooza nnyo ku maka ge omulimu ne gujja sekendi naye ate omwami omutima gwe guli ku mulimu okusinga famire kwegamba famire yegenda egoberera gyadda gye tudda kyagamba kyetu
naye twalabye nti enkola y'emirimu ennaku zino kakati yapaaluuka nnyo nti omuntu asobola okukola omulimu gw'alina okukolera mu mwaka naye neyeekanga ng'akoledde myezi 12 naye ng'akoze omulimu gwa myezi 15. Kaakati omulimu ne gutufuukira ekirala ne gutuuka ne gutandika n'okukosa abo abatwetoolodde. Yes. Gamba nti wakiyita work spillover. Exactly. We twatambulira awo mukadde. Lydia ate no. Lydia mukama wakwongera omusaala. Omanyi Lydia tubeera hosted ne bagundi ba presenters. Naye nga ye ali awo bubeezi mulagajjavu togamba nga ne fulo ya program tamanyi gyekyukira na gyetambulira. Kituufu. Naye nkwagadde mukama akumpere nnyo omukisa. Kasamala ako kakulu nnyo. Amiina. Weebale nnyo Lydia kubanga ekyo kindaga nti kituyambako abantu baffe abali eyo babe nga basobola okudisitiringa ensonga zino n'okuzirowoozaako zituuse obulamu bwabwe. Weewaawo. Waka spillover eyo tugyegendereze nnyo kubanga era nejjo nabadde mu programu ekiro nentegeeza abantu nti okukola tukususizza nnyo. Nja kuddamu statement eno ejja kutama abantu. Si buli muntu nti Katonda yakutondera kugaggawala nnyo obeere ng'oyanaamiriza nga bakwewuunya. Katonda kyagala nti nga buli muntu we bulamu ng'osobola okuba nga tobulwa kyakulya kyakunywa naye amaka gafudde nnyo kubanga muli mu kulwana nnyo ng'ogaggawala otuuke gundi. Mulekeraawo okuvuganya n'abantu be mutazaalibwa nabo. Nze Lydia sina gwe nvuganya naye ku nsi. Sirina muganda wange gwe nvuganya naye, sivuganya na muntu yenna mu kkanisa gwe nsaba naye. Nze ndi byange nange ne Katonda wange. Kakati obulamu bwange buteekeddwa kunoonya kulaba famire yange erina ekyokulya, tulina we tusula, obulamu bweyagala. Naye obugagga obwo butuuse n'okuba malako emirembe. Musula mukuku. Nakiyita kukunala kikinala. Kukunala. Kyemasaka ekituufu gye kiriwa. Okukunala. Okukunala. Emasaka ffe tugamba okikinala. Ekyo kiraga kirala. Kinaba kirala. Lydia nzikiriza. Ye mukadde. Olwaleero abantu mbayiseekoko mu kye tuyita emirimu gino egikolebwa naddala bano ndi nnyo ku bantu nga babakozesa awamu ne famire nga bwe zijja zitambula. Ojjukira ketwa Lydia ojjukira emabega wali nga tutunulira kye bayita family life cycle. Yes sebo. Famire engeri gye zijja zitambulamu famire nga baakagitandika oluusi kye bayita novitiate stage. Ku establishment stage awo nga famire etandika wabeerawo kye tuyita early career stage ba new parents awo obwana buyingiddewo wabeerawo kye tuyita school age family oba tebandiyise middle career stage wabeerawo kye bayita post parental family late career stage abaana awo nga batandise okuba nga beekolako bali byabwe ne aging families post exit stage. Ka empty nest okajjukira wuli. Empty nest njimanyi bulungi. Kakati njagadde stages ezo nze yambiseeko ko katono ate tutunulire abantu n'emirimu bwe bandibadde babalansingira kubanga emirimu gino emirimu mirungi naye omulimu teguteekeddwa kuleeta kikolimu eri famire n'abantu kubawuliza bubi. Kakati njagadde ndage ku mbeera gye twandiise waliwo kye bayita traditional simultaneous work family life cycle model. Abantu kwegamba nga famire bagitambuzanga ebintu bwe tubimanyi traditionally. Mu cycle oba mu mbeera zino families zino omusajja atunuulirwa nga ye bread earner ebyokunoonya essente okuyigga ensimbi kutunuuliddwa nga kwa musajja nga gwe mulimu gwe ogw'amaanyi ddala. Kati ate ebyokulabirira abaana ne bibeera nga babitunuuliza mukazi. Omukazi ne bw'abeera kale ng'ali employed nga ddala akola mu ndaba eno bw'etyo asigala nga weight ey'amaanyi ey'okulabirira amaka etunuulidde ye. Kituufu.
kakati mu stages ezo stage okuvira ddala kwesooka okutuusa ku stage ey'okuna emirimu gyonna omuntu ng'akozesebwa kusasulwa gikosa nnyo famire ako njagala nkaddemu mu stages Lydia tuli ffenna tuli bulungi sebo mu stages zino zonna stages 1 to 4 novitiate stage oba family ng'etandika stage eyo esooka omufuukira abaparents nga mwakazaala abaana awo stage awo ey'okusatu abaana batandise okgenda ku ssomero ogamba bino ebintu stages njagala nzifuula ennyango omuntu zirememu kaluubirira nga ne bw'obeera yagadde naawe ogende osomesa abantu ebintu bino bigenda kwanguyira establishment stage yeyo stage nga mutandika butandi bulamu stage ey'aba new parents abaana nga muyingizaawo abaana mukama bawadde omukisa ogw'abaana ate stage ey'okusatu abaana bano abamu batandise okgenda ku ssomero stage ey'okuna kyetwandiise postparental family leta career stage ng'abaana tebakyabaliko nnyo myaka 13 n'okudda waggulu baana basobola okwekolera ebyabwe then ne aging families ba post exit stage abaana nga newaka bavuddewo naye ebiri common from stages 1 to 4 kyekino nti families bwe zibeeramu abantu nga bakolerera nsimbi babakozesa babasasule njagala tuzinnyonnyolemu zitegeerekeke number 1 mu kye tuyise establishment oba novitiate stage abasajja n'abakazi batandikawo family ate eno nga bakola emirimu egy'okusasulwa kakati ogaba n'obuvunaanyizibwa kyetwandiyise role sharing wano kibeerawo nnyo ku stage eno abasajja basuubirwa okuwasa nga akasente bwe kali mu nkola eno tetusuubirayo omusajja agenda kwepampalika agenda awase naye nga talinaamu kasente era wano wenjagala okwongera okulabula tujja kulabula newankubadde mukyagugubidde temwagala kuwulira Lydia mulekeraawo okukolera abavubuka embaga 10 ku kinnaakyo ne muddira embaga z'abavubuka ne muzifuula za kkanisa embaga eno yaffe oli ne mumusondera sente mu kwanjulwa mukukyala kati no ne kukyala okumanya nti guno mulembe gwammwe Lydia sikutegeera omuntu kulaba kukubira akasimu agenda kukyala omukadde enkulamusizaako mu linnya ly'amagama waffe webale puroguramu zokola era sivaako ku rediyo puroguramu zonzagala nnyo nnyo osirika nogamba nti mukama wewe ekitiibwa paka bwatuuka ku nsonga yakukyala mukadde Sunday ga 2 okuva kati nja kgenda omukyala abadde nkusaba ompagireko wiri Lydia wanyisebo gwe ne bannyoko sikyabategeera mu mulembe gwammwe guno twanditandikiddewo okubayambako Lydia wanyisebo anti family life kyetuliko wano we tutandikidde nazzi kuno agambo nazzi kuno okategeera kyekategeeza okaddako nkamanyi nnyo ki kategeeza ntyedde nnyo nazzi kuno Lydia ng'ekigambo ky'okugenda okyale ewassenga n'obuzibu tebuli ku biki byonna atwala era watwalanga bintu nga biri representative nazzi kuno ogenda okwanjulwa eyafeyayo kituufu eyafeya yo n'ab'omunjuyo naye kakati ebiriwo ekkanisa esondera omuntu n'akyala n'emusondera n'ayanjula n'emusondera n'emukolera embaga era n'osanga abantu ab'ekkanisa nga balwana nnyo kakati tunaateekawa sente zinaabeerawa tunaalya bibye ebintu ebinnatumala soda tamala
ate bwanakuubwa yabatizibwa mu kanisa n'ayingira. Kakati mmanyi abanguyira mugerwa abatamutegeera balowooza bwe sirina kisa alaba ye yamala embaga naye kangateeko kano lidi abantu bakategeera era mufubenga mukole kyonna ekisoboka mubanoonyeze n'ennyumba mugipangise mufubenga mukole kyonna ekisoboka mubawengayo emmere mubasindikira emmere ya buli wiiki kubanga abantu abafaanana bwe batyo ng'embaga y'omuntu tugifudde eyammwe ng'ekkanisa onaba teweegendereza n'amaka gagenda kumulema okuyimirizaawo kubanga ye talina lwe yali aditamiriza atandike maka mwe kkanisa mwe mwagala nnyo amaka ge okusinga ye bwagaagala gatandike kati ku siteegi eno omuwandiisi wano mu kitabo kyaffe ekya marriage and family life cycle akola statement n'agamba nti tewabeerangawo mbeera ya musajja kutandika maka okuleka ng'alina ekinaagulira magalaki eddiba omuwandiisi agamba nti women may experience role conflict if they believe they must subordinate their work or career needs to their husband's advancement needs. During this stage and the next stage, families are the most likely to be poor as responsibilities and expenses tend to outrun income. Mu stage muno nga mutandika obulamu akasente kaba katono kyokka ebyetaagisa biki bingi. Ekkanisa wano weetandikoledde kusaagirira ekkanisa ekyasaagirira ekyo kijja kirumamu. Mutandika obufumbo bw'abantu oluvannyuma lw'omwaka nga gumu oba bbiri ne busaanawo kubanga tebufuddeyo na kutuuka waka omuntu ono gwe tutandise okusondera buli kintu alina ekitanda alina ekifo ekiri decent kyapangisa kati ne batandika obulamu ng'akasente katono okweyagala kutono jukira Lydia bagenda okugamba nti bakuwasa in most cases ewataatawo room obeera yakuwa ekitanda woosula kituufu okulya obeera olya okunywa oba onywa kati emirimu ne giryoka gibatabula wano ekitera okuleeta obuzibu wano abavubuka bangi tebalina mirimu gitegeerekeka oluusi omukazi yazze n'endowooza egamba nti omusajja yalina okundabirira n'olyokondabira akati abaga akajaawo Lydia stage eno njala tugiveeko nga mpadde ku magezi abawala mukyayina eddembe okusalawo obutagenda n'abavubuka nga jaga abavubuka mukyayina eddembe obutawasa bawala bangalo bunani abawala abo era mwegendereza nga nnyo omuwala atajjaako njala mpanvu njala ezo empanvu tezitera kukola nnyo mirimu mwegenderezanga nnyo nalinga simanyi Lydia mu kusooka nga ndowooza enjala ezo abawala babeera bazikuzizza bukuza niye ogenda nga okulaba ate nkokere ng'ate zigize zivuddeko kakati ku stage eno tunuulira nnyo mentalite y'omuwala gw'owasa kubanga wano famire mugenda kugitandika ebintu ebisinga nga byakugezesa bugezesa nosanga abasajja abakulu n'abawala ababaddekoko mu bufumbo myaka 10 and plus establishment ez'obuntu obumu biba tebikyewuunyisa balina bwe bajja muwogo biba tebikyewuunyisa balina bwe bayiya ne batetenkanya akalimu kakati katoola ekyalaani kakati kivamu akasente nolwekyo obufumbo obusinga bukosebwa nnyo amagezi ge twandiwadde tomala gagenda na muntu tandika okutunuulira emirimu gyagikola atya era afuna ki mu stage ey'okubiri gye tuyita new parents early career stage wano we tusanga kye bayita role overload tutandika okulaba obuzito nga buzze omanyi lwaki Lydia obuzito buzze wano sinnaba kukimanya anti abaana tuzadde luli mubadde babiri naye ng'obulamu bubakaluubirira obadde okimanyi nti abantu abakyasinza okusuula enjala be bantu ng'ali yekka n'abantu ng'ali ne mukazi we bali babiri oba kiki
oba toyiiya nnyo ndowooza ntolina bakuteeka ku bunkenke oba pushing factor tebeerawo kituufu Lydia tufuna kye tuyita roll overload kifuuka ekizibu abasajja n'abakazi bali mu mirimu gyabwe bakola era bagiteekako nnyo amaanyi bakola essaawa nnyingi okowa kungi abamu baddayo ku ssomero beeyongerekeko ku bitabo kakati ebyo biba bikyali awo waliwo akantu kali akalala oba okalabye ebbali wali akaliwa kano akasula wakati w'ababiri yes tukalaba okalaba awo wekali ate akantu ako kalina obuzibu okutegeera kwako kuzibu kubanga ko tekamanya nti ku mulimu bakwetaaga mu budde kali selfish nnyo weebale kaagala attention omuntu gyotayiza nakunnyonnyola kituufu waliwo okukyusa nappi banaye abantu bakyabasiba nappi abo wakyali abantu nga basiba nappi gye tukyazisiba Lydia ngawa nze bwe ntambula mu byalo sikyalaba nappi weeziri nappi okabeererawo waliwo okulambula waliwo okutwala mu basawo okujjanjaba bulwalalwala nnyo okunoonya bammeidi ng'okimanyi nti okunoonya mmeidi omuteeke ewaka nagwo mulimu okumuteekawo kwangu naye yo okusigalawo n'okusigalawo weebale nnyo naye nno kakati n'omuteekawo si kyangu Lydia katonda waba akyakuteereddemu obwangu mwebaza okumufuna obufunyi oyo gw'ogamba nti si mulungi nze njogera out of experience kubanga egezaako okuyambakoko ku bantu olwo lutalo lwennyini kati strain eno mu stage eno ate ekosa nnyo omukazi era wano wewava okuyomba okw'amaanyi omusajja ogenda okumulaba oba editica bwe ng'abunywezezza nnyo omuwandiisi yakola statement n'agamba nti interrole conflict comes to the foreground for women as they try to fulfill both child rearing and work roles. Kalito keerabira omukazi yasigala akafiiramu omulimu gwagwagala kyokka ate n'abaana bamukakatako. Kakati buno bukulu nnyo Lydia nsaba omuntu abuwulirize. Waliwo factors nnyingi wanezige mu stage eno abakazi abasinga bwe babagobera ku mirimu. Era Lydia omukazi ng'obwana buzze n'asigaza omulimu gwe ate n'asigala ayiga omukazi asiibwa amaka ne gamuyita mu ngalo era bwe kiba tekisobose amaka n'agasigaza ogenda okulaba nga ku mulimu bamugobye. Wano nno njagala kuba ku magezi abaagalwa. Abantu bano bannange balwanyi bannaffe nabo obulamu bantu bwe bayitamu nekali akasente ate kali mu kulwana nako si kake yekka kwammwe mwenna. Omusajja agoberera ku puroguramu kuno njagala kukusaba omukazi mukwatireko twaba mutubiyiseemu ne tubiraba nga siwali mukazi wo singa oba omulekeredde n'otamukwatirako byakola ayala tayagala mulimu guba gulina kumulema kati n'abanga abaana bamufuukiranga mukuufu omukuufu ogumanyi omanyi omukuufu Lydia gwe mukadde omukuufu mumanyi kiki omukuufu ye earring omukuufu gwe Lydia abo abali awo abakugoberera bakubulira omukuufu ku WhatsApp yo ansa bezagera bazikuwa bampereze ansa wano njagala omukuufu kyeki bakubulire omukuufu kyeki otegere omukuufu inkolina Lydia mbalinze bagambe bakumperereze bakubulire omukuufu kyeki nkale mukadde so kakati onambulirako ku answers zibanaba bakuwadde awo ngenda zoogera naye njagala kubawa ku magezi nti omukazi bw'aba naasobola okusigala ng'agasa nga tolina kifaananyi
oteekeddwa okuba ng'oli supportive mubadde babiri luli tusuubira buli kintu bakikukolere mazzi bagakuteereyo naddala eyo mu byalo bannange njagala mugendeyo naye temugendayo n'obwongo bwayo mu kyalo njagalayo nnyo ettaka lyayo n'obugagga obuliyo naye entegeera y'abantu abasinga okuwangaalirayo abasinga nfu era eyoyo temugenda ne mugikoppayo abantu mu byalo ebyo okutegeera si bwe bakwegaanira ddala osanga omusajja omukulu omukazi yazadde nakira n'amufulumya bagende balime alina kabebi ate bwe bavaayo omukazi y'omu alabirira akaana yateekeddwa okufumba kyayi ateekeddwa okufumba emmere yateekeddwa okwanula emmwanyi ateekeddwa okwoza engoye abantu amaalo ge mufumbekeddemu mu byalo ebyo tobulaba amaka gabagaana mulema okunyumirwa amaka n'emikisa ne gibula mutandika okujamba ku bakazi bammwe abasajja ate mu kibuga eno bo mbaagala obalaba omusajja omusinga mu kibuga eno omusajja butegeekafaayo ogenda okulaba kaweese ku mwana kati eno mu kibuga osanga ne ku musajja n'omusanga ng'aweese omwana nga mukazi we atambula mu kyalo lidiya oyinza okuvuga ekyalo ne bwoba okimazeemu omwezi n'otasanga musajja aleze mwana oba kiki yakoma luli mu kkolero otegedde nkitegedde yakoma mu kkolero era bwe yamala okwekubako akawunga mu kkolero kya ate aliddamu okutunulira n'okulowooza eby'omwana ng'ayingidde kkolero kituufu nolwekyo abasajja mu byalo ebyo mwe mukyasinza okutuswaza mwe mutuvumaganya era mu kibuga obutegeevu bugenze bubeera mu bantu ugenda okulaba omusajja bamulekedde omwana omukazi n'agenda n'asomesa lesoni n'agimaliriza paka ate mu ofu ye mwana ajja n'asanga omwana ng'emirimu gy'omusajja gyawaka olwo omusajja nali nkyali muvubuka muto nga yankanikira pikipiki yange naye nga akwata omwana we sebo naginda naye wali we bakanikira nabeera omwana nga yamuyiiya mukazi we n'agenda n'asomesa mu primary ekyo ekifaananyi kya muntu ategeera wano ku stage eno waliwo factors nnyingi ezibitamininga oba omukazi anaasigaza omulimu n'atagufiirwa n'engaani ne paso mu 1991 awamu n'omulala gwe bayita SPITZE 1991 factors zino bazimenya okuyamba omukazi asigaze ekiditamininga oba omukazi anaasigaza omulimu oba tagusigaze. Number 1, how much their income is needed. Awo abakazi ate nsaba muwulirize lidiyo omukazi eyeefulukuta ayinza kusigaza mulimu ku stage eno omusajja akubuuza era wano wenjagala abakazi mubeere kusinsiya yanemesa okukola sikyakola betuba tetulaba biva mu mirimu gyo gyokola byamagezi tetutawanya tula ewaka omukazi gwe twagala okusapootinga asigale ng'akola relevansi y'emirimu gye tuteekeddewa okuba ewaka nga tugiraba bali banno boolabanga n'abasajja babayambako basigale nga bakola bino oluusi lidiya mbu bye munenye abasajja nga mubanenyeza bwereere nkolekayo mpya nsigaze embeera y'ewaka wange nga waliwo gaps naye nga n'emirimu gy'okola gyakwefulukuta temuli byamagezi bivaayo. Kituufu ntegedde awo ntegeddewo nnyo research alaga nti abakazi abakuuma emirimu wano ku stage eno abaana nga bayingiddewo abakazi emirimu gyabwe gigasa gitegeerekeka esimanyi bakuwa mitwalo 7 olina gyogenda n'osiimuula ogenda n'oyera enguudo ne bakuwa emitwalo simanyi 12 ate kuliko okusiba enviiri ate otambulako ate olyako ekyemisana ogenda okudda ewaka ng'olugendo lw'otambuza ebigere emmere gy'ogenda okulya ejula kusinga sente z'okolerera. Fact ey'okubiri, the meaning and importance they attach to mother roles versus work roles. Abakazi abasinga obungi bw'abanga amaanyi ge gonna n'okutegeera kwa mulimu era wano wensangidde abaana b'obuwala nga muntabula abamu mwesigene ku mirimu egitalina nnyo makulu naye kubanga nange sisigala waka nga naye bwavaawo kanange ŋŋende nveewo
bannange okukola tekitegeeza butegeezi nti kuva waka nodda olw'eggulu. Abakazi abasinga basazeewo ne bava ku mirimu n'atuula ewaka asooka alabirira abaana kubanga n'omulimu bwagutunuulira tegulina nnyo kyamaanyi ate kakati famire ye abadde ajagala eveemu abaana bamwetaaga nnyo nga bakyali bato. Ebyo bye mugamba musimanyi mwenna mu balansinge omwana ng'akyali muto njagala okitegeere purayimariri obuvunanyizibwa obw'amaanyi buli ku mukazi. Nze omwana bw'anaakaaba mu kamwa n'amuteeka mu kigalo kisajja ayagala bbeeri. Nolwekyo bino ebimu tubiteekemu ne ku magezi. Omukazi wano sooka olwane omwana ave wabi kati mutandike kukaayana naye amusigaza leero ng'omusajja asobolera ddala okuba nga omwana amusigaza n'amuwa obuugi n'amubegera ettooke n'amuteeramu ebijanjalo n'abisota n'abimuwa n'abirya. Ekyokusatu bisakyalaga whether they accept traditional or non-traditional gender roles. Oba ddala abantu basobola okugamba nti omusajja ye mukozi yavunaanyizibwa ku kuleeta ssente, omukazi nze ogwange kulabirira waka. Kakati omukazi alimu endowooza egamba nti okutulabirira okuteeka essente waka kwa musajja oyo ku mulimu tayinza kuguwangaaza. Era agenda okulaba nga ne bw'aba takoze omusajja kimukakatako. Naye n'akasembayo wano agamba the degree of work spill over the experience. Okawulira akantu ako Lydia? Nkawulira mukadde. Olw'okuba nti work spill over omukazi buli we yeesanga ng'emirimu gimuyitiriddeko afa. Tewali kubuusabuusa kyagenda okusooka okulowoozaako emirimu ajja girekawo addeyo ewaka atuule. Nolwekyo ebyo mbadde nsaba tubirowoozeeko ku stage eyo. Ku stage eyokusatu gye tuyita school age family stroke middle career stage. Wano tuyinawo nnyo era obukuubagano kubanga wano abaana bayingidde tebayita essomero Lydia. Simanyi ondaba awo? Awo ndaba tuli ku ssomero. Luli mubadde mukaayana obuntu buno tebunnatuuka kgenda ku ssomero. Simanyi konteyina ogirabye? Konteyina ngirabye n'eggolo liri mu liri. Mbadde nsomesa abaana bange ekimu ku bye mbadde ngezaako okubataliza ly'essomero ery'okwetikka konteyina. By the way, amasomero gatandika okusala amagezi. Amasomero ago abaana gye beetikka konteyina mulimu conflicts amaanyi nnyo. Kituufu. Njagala nnyo omwana tumuteeke mu ssomero nga bamupulaningira ekintu bonna bajja ekimu uniform ye banne. Naye ono ssebo yaleese omanyi amasomero abazadde okweraganako kungi. Ono yaleese ekifi kya nkoko ne bamuteeramu ne payinti y'amata. Oli alina kabalagala. Ne bamuteeramu ne minute maid. Byonna ebyo biri mu bbaaga ya mwana ki? Ono wuwo yazze na kabalagala na muwogo n'amazzi. Simanyi ondaba awo? Nkiraba. Kati role conflict wanewako mu Uganda tetandika butandisi. It's not just about role conflict. Naye mulimu ne kye tuyita budget conflict, financial budget conflict. Kubanga omwana agenda kuteekako pressure ne maama amountinge pressure. Otuuseewa Kasimu ono ayogera na mwami we Kasimu otuuseewa teweerabira nno konteyina ya kuzairu agamanya ga kisiraamu ge neeyambisiza olwaleero Lydia. Oli onawuliddeko? Kuzairu, konteyina ya kuzairu togyerabira. Omusajja n'atuuka ewaka nga konteyina ya kuzairu asobodde okuleetayo sumbuusa. Omusajja atu n'agamba nti omwana muyiiyize omuteere caayi mu bboto sumbuusa ye emu oba bbiri ziizino. Bino biki byoleetedde omwana? Bino oleese biki? Bannange ne batandikira awo. Njagala okusaba abantu abali wano ku puroguramu musooke mukitegeere. Omusajja ayita mu bulamu obutagambika. Bwe wabeerawo omuntu alina ennaku ku nsi kuno omusajja alina ennaku togisaagisa nga bwe Lydia atudde awo mu studio. Gw'ogambye mukadde? Ennaku y'omusajja giveeko. Ng'omulaba awo yeeraliikirira kyemunaalya, yeeraliikirira obupangisa mubuvaamu mutya, buli kintu kimutunuulidde,
kakati akomyewo nasumbuusa akugambye oyiye oluyombo olusitudde naye ositudde oluyombo bw'onaava ku luyombo lwa sumbuusa ogenda kukwata luyombo lwa mmere kubanga akamenza bw'anaaba akubye okulaba ng'aleeta ssemutundu aleeta empuuta otandika oluyombo lwakuba lwaki muludde mu bupangisa ennaku y'omusajja ogiraba era mukadde ojja kwawula musajja gweyogerako tugaye nti omusajja alina ennaku omusajja alina obuvunaanyizibwa alina ennaku kubanga abalala tebibakwatirako nno ddala oba kuzayi talina sumbuusa nzekanya naawe nnyo kituufu omusajja nga muti bawa buvunaanyizibwa nawa buvunaanyizibwa naye ate abasinga obungi kyengenze nzuula era Lidia yogera ne bakazi banno balekerawo omuzoogo omubi abasinga kujja bagaana okugenda mu ggulu oguliwa abasajja bafuuba ne bakola ekitundu kyabwe naye abakazi abasinga bajja ne balaajana takola tayamba kati omukazi oba abakazi naye tuba tumulaba omusajja afuba tuba tumulaba Lidia labayo omusajja twaluddewo okusasula renti ekanisa yonna nemanyi omusajja bwali omulagajja tasasula tayogera nti omusajja renti ya mulemi naye fiizi z'abaana gyeziri naye omukazi ojjamuwa kategole abakazi abasinga ate bagwa nnyo kwemulugunya kusala misango konoona bakazi bannammwe abalimu amagezi kyebakola bali supportive eri basajja baabwe kubanga kakati wano ku stage eno Lidia ey'okusatu akatyabaga kennyini kayingiddewo dda bwe basanga nno bano abazaala ku makya n'olweggulo mulina abaana basatu bagenda ku ssomero buli ssomero erisembayo okubeera ery'essente entono lisaba emitwalo 5 kati njogeredde eddala essomero lye tuyita eritandikirwako mitwalo aga 5 omusajja alina okunoonya akakadde kamu n'ekitundu buli ttaamu naye ako kokka tekamala waliwo konteyina waliwo bino tujja kugenda tulambule kati okumubala obulungi mulimu gundi mulimu okutransportinga abaana kati omubala obulungi mubalire obukadde kale nga 2 n'ekitundu ttaamu naye waliwo kabedi Lidia simanyi otegedde awo nkategeera kakati Lidia njagala okuba ekifaananyi ng'omusajja ono omusaala gwe gwa mitwalo 75 oba 8 naye nga yalina bino naye ng'alina n'omukazi alina entegeera ey'essente y'ekikazi alinda atikula ebintu awo omuliro beera wagukumye edda omuwandiisi yagambye mu statement wano nti interrole conflict however begins to diminish for women after their children reach 13 years of age. After that point, male and female levels of interrole conflict are about the same. Kankanyonyole mu stage muno omukazi era akyasigadde nga amenyeka nnyo naddala wakati abaana nga bakyali mu primary kakiteeke mu bigambo ebirala ebitegeerekeka kuba 13 years omwana aba ayingidde secondary mu Uganda. Kakati Lidia wano wonna omusajja akeera enkya n'akunnumba bw'aba yanoonyezaayo sente za fiizi n'aziwaayo omukazi naye alina okugenda okusomesa naye oba alina okugenda okukola obusawo oba akola mu bbanka abaana basatu bali kuyo okutegeka konteyina okugiraba okutunulira ebyewaka omukazi n'alabira ddala omusajja nga gwe yafumbirwa yagwira ddala mu kateebe talina mutima gusaasira byonna bimulekera bulekezi n'abisuula awo naye emyaka 13 bwe giwera abakazi bafunako ku breathing space batya last born bw'aba ali 13 years kati boogerera ddala ku muwala wange Elizabeth ali mu senior 1 tetukyayinza kugenda nti tuzuukusa liizi ne alamu yagyeteeramu liizi yeetegeka buli kintu n'akikola nga bw'ateekeddwa okukikola ogwaffe kumutwala ku ssomero so mulina ku mirembe awo kakati wano wenjagala okuwa amagezi ku stage eno ndowooza era ngenda kumaliriza n'eno ziri stage endala tugenda kugiraba n'agiraba mu programu eddako Lidia twandiwadde amagezi ekisookera ddala abazadde mulekeraawo okwekaniikirira
nagenze okutunula n'endaba abaana ba Libya basomera ku Bulabula Academy. Basomera ku international school. Naddala olugezigezi luli nnyo mu abakazi. Omwana wange tajja kusomera ku kyalo. Omwana nga tonnaba kutijja na mwana asomero mwateekeddwa kusomera. Omusajja gwe wafumbirwa nawe oleeta zibatwala mu eryo ssomero. Wanjiridiya mpulira ssebo kakati akajanja ako omusajja n'asula ng'atunda. Abasajja bangi Libya boolaba bemuyimbirira mbu yalema okuzimba ennyumba. Ennyumba n'agizimba atya nga buli ttaano miliyoni 6 ezigenda mu international academy. Simanyi tukoze tutya naye nga waliwo amasomero awo siboolaba kati ndi kuno ku lukomo lwa simu nene fotipopo gye nazze ndi mu kusisinkana babishopusi abantu ab'ebitiibwa abantu abayivu naye nze nasomera mu masomero ga bulijjo. Omuntu anaategeera tebeetaaga mutwala mu masomero ga bbeeyi bakusuzanga okunula. Tetwasoma ate ne tusoma bulungi naye twasomera mu masomero agaliberanga okumpi ku byalo. Eno siteegi ebonaabona nnyo mu abaakajanja. Ekisooka emirimu tegireeta bulungi ssente. Ate mu siteegi muno munoonya kuzimba. Kyokka obukadde 6 ku bukadde simanyi 8 bugenda ku ssomero buli ttaamu. Kati Libya abaana abamu tebatandise dda n'okuddayo tubadde twakawummula bano bazzeeyo. Sibwe buli kituufu. Nolwekyo abazadde abali kuno nga mugoberera naddala abakazi mulekeraawo akajanja mugende ku masomero ge musobola. Nze era nali siyinza kukeera enkya n'enzikiriza omukazi n'enkuwasa ate n'ondeetako akajanja ku ssomero ery'ebbeeyi gyennyina okutwala omwana. Omusajja waasobola waawulira gwe watolina zaakwongerako. Leka omusajja ateeke omwana gy'awulira gy'asobola. Olw'ensonga n'abanna akatwala omwana ku ssomero ng'oleeta emboozi taata gundi ekkanisa ng'etwogeredde tetukyalina kitiibwa. Baatugambye mbu ffe tetuliva mu bupangisa. Olaba ne muzigo ntayi atulemye. Bamagundi batandise ku muzigo ntayi naye ffe ne muzigo ntayi agaanye. Naye ng'ono yakakwata ssente azitutteyo. Olwekyo nsaba abakazi bwe tuba twagala emirembe mu maka gaffe teesa n'omusajja asobola okumuwa ku magezi kuba ate n'okusuulayo abaana ye yejjako obwejja sikiwagira. Naye omusajja muwulirize omugambe nti daddi olowooza omwana ono bwe twongerako emitwalo 5 ne tulinnya saaku ku sitandadi ne tumutwala mu lirya essomero tekyandisinzeeko ebintu bireete ng'ateesa. Omwana wange tajja kusomera awo. Nze essomero lye twasomeramu mwana wange tajja kubisomeramu. Tajja bisomeramu oleese ssente mmeka. Amagezi amalala gempa njala kuwa amagezi abaana bano olw'okuba mubazaala ng'ate mukimanyi musipesinga abaana. Ennaku zino enzaala eyonoonese. Omwana abeera aweza myezi 9 n'omwaka tegunnawera ng'omukazi asulirira kuzaala. Abaana buli gye bakoma okubanga beefuutiise bagenda kubaleetera obuzibu. Munaagenda okumaliriza research alaga mugenda okumaliriza omwana asembayo owaviira mu primary maaginga ne divorce. Era divorce ezisinga obungi ogenda n'ozinoonyerezaako ziri orchestrated by lack of efficient family planning oba ziri orchestrated by poor family planning. Akalibireetedi kwakonkome kwako Libya olwakadde. Abazadde mulekerawo okulowooza. Era nze neewunya nnyo abayivundi nga mulina abaana batono nemuzaala abubuka abaana nnamba mmeka emala. Lekerawo okuyiwa omuyeye gw'abaana gwe mutalinaako pulaani. Obazaala obazaaliraani. Abaana ne mubeerawo obulamu bwammwe bwonna nga kyemukoze. Obufumbo obwandibadde bwakubeera mukolera bulezi baana bokka. Mwandibaddemu okuzaala ekyokuzaala ne kikoma ne mutandika obulamu bwammwe obulala. Muweereza ekkanisa. Abaagala okukola emirimu gya Libya mugende ku rediyo mukole. Abaagala okukola egya Libya mugende mu bivulu muyimbire abantu musanyuke mweyagaleko. Naye bwe buli kaseera omukazi buli bw'omulaba ng'alinganga anaatera okuddayo ku ssomero asomese ng'omwongera lubuto. Omulaba ng'anaatera okufulumya alubamu ng'ogamba ono nno mulaba
yafulumya alubamu endala ng'omwongera lubuto kazi agenda okulaba bintu bimutamye temulina ssanyu ate n'abaana b'ozaala tobasobola oba teweegendereza katonda bw'atasaasira divorce wezikola ki eziva muzaaleyo abaana abatono omuntu okuzaalayo abaana ababiri abasatu abana si musango kusinga b'ozaala abaana 10 naye nga nawe mwennyini okuleka okubazaala ebakubuuza endabirira yaabwe oyinza kuginyonnyola eri akatukomaawo ndooza wetulitandikira ate ndooza program eddako tweyanziza nnyo mukadde bakubuulidde ekigambo kiri ekigambo wano basoose ne bampaana ne bagaa nti webale nnyo kubanga obadde ku nsonga yennyini ati omukulu Alex bantu bangi abazzeemu wano nenawo omukulu Alex agambye nti omukuufu bagwambala mu bulago Monica Abwoli n'agamba nti gubeera omudaali oba necklace kati waliwo gwe bayise Jones n'agala necklace gwe mukuufu omulala naye wuno naye azze omukyala n'agala nti omukuufu baguyita necklace omukyala amuta Oliver. Abantu abakwagala ennyo bansonyiwe serebo waabwe omusuulanga mu binnya by'Oluganda buli kaseera abangambye mbadde close nnyo akanya akaweereza oba kako bonna kyenkana kale Lidia mukadde tweyanza nnyo so tweyanzeege ali kweweza omutima tugenda kukomawo ate gy'oli obeeko naawe gy'ogera ku topiki eno gye tuliko saawa eno akayimba kayitibwa obufu